Twende hakuna kurudi nyuma. Oba ndabise oba mbaleke kati bana Uganda boy nakuzo mwezi nga 3 mulumu ready for war okitegedde oba manyi bayagala nyo palanirako omebagamba omuntu bwakuchabanga tewali nsonga muwe nsonga if someone hate you for no reason give that motherfucker a very serious reason kaina kuzo mwezi nga 3 mulumu tugera na kivubo tugera kuingira omwaka okitegedde era Omugenyi Omukulu tujja ku invitinga Katikiro wa Buganda nafa tuberere mu kokolo nenga tugajita ku beipo wanyo just chifiriza business we did who tedi agenda gambe this time mwana tuna kwa tulitayalinga music ate watuingira omwaka omupya Nkwacho festival amu shopping ground nawe na kivubo tedi agenda tugambayo ebeye egenda kujja ninga date yeyo checho twende Lisa. Nkwacho festival asatu mu December ndakubera kirala olwira kwolwo nafulumenkera getukoleka faye kirala okwigira shinzo mutwalo gumu bajaja bagetu bachali banigu bagaza bawewe bakapi sira ebyo kuzanyisa by'abana fogo abayimbi bonna abaliko nga bakulembedwamu aliyeni sikini Nkwacho festival nkola ya 5G ya foke munaje wulira mama tusalako mapema ne bugalo bwali yani chimenke obunyone buza fetwa isekoda Nkwacho festival ntinemu Nkwacho festival akutosibwa ko Fangan Forest ne style ompya reloaded speed 5G eno tabanga wo staging ka sound imba abayimbi bonna ba comedian bonna ba tiktoker bonna aba masanyu amatongola gaggala wo mwaka agaliko amakoneremu buli kimumu ekiri endonge tandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira fenna fireworks okwo kale mwana mugwayo muleto obwana bumontira bwerere siri munyaye bannange obwana buno omwaka siri nagwe mmanyi kimu sente obuwala okubulwa data mbulu akalinga kene kuzomweza 3 mu December ku Megatron kuli tugamba nti nobera kusubscribinga likinga atoberenga o sharinga muzabe Megatron is my name dine ganja fad kulamulira agesigika that is alien skin for you agamba Nkwacho festival egena bere na kuzomezinga 3 mulumu a December wagenda okubera nchawo muliro okuyimba era Ayisse Omugenyi Omukulu Charles Peter Mayiga owekitiibwa Katikiro wa Buganda so jukira nti Abtex yavayo n'abanga agoba alien skin amugate tukulaba ku kivulo olw'empisa zembi kati naye amuddiza omuliro agambye mbwe ekikyo kigenda beera ku gundi amugambye ready fiwo agambye kigenda beera ku ham naye ekyantiisizza oba ekiwagawaga alien skin nalabyekaawo yabadde ono yali goalkeeper wa Uganda Cranes Onyango yavuddeyo ne statement egamba nti ekisaawe kino kiyinza okubeera ekirungi mu kutegeka ebivvulu era mbadde njagala ndowooza tubakubire kagundi ako ng'agamba mbu internationally teri sitaasambira ku kapeti Tawe chahamu chawe. ekyo sekisobola mpozi tomanya naye nga ekyo kisaawe kapeti tetuzanyira ku kapeti muddo of course it's a very good achievement it's massive nze natandika osamba omupiira nagusambira nakivubo nga waliwo muddo naye akisimbye n'akituula modern stadium lwakuba nti ataddemu artificial grass ekyo kyasazeewo naye tumwebaza nti akoze kyamaanyi okukola oyogera ku muddo okuba nakyo yes omuddo guli nakyo kati ekiseera kyetulimu century gyetulimu teri musambi gojja kuleeta ava Europe ajazanyire ku carpet no it's ababa balwala carpet eyonona amavivi naye nga achievement ya maanyi nnyo nti Uganda of course kisoboka it's massive it's one of the biggest credit to Jimuwa lwakuba nti it's a pity nti eyinza obutasobola hosting AFCON naye at least ejja kuyamba ejegisaawe tebasala kiteeka into consideration okusinziira ku nteekateeka yakyo kyetooloddwa amaduuka ekitegeeza tekirina outlets that is yawazeewo kasasofeera kyakubiri kapeti ekitegeera sitatasambira ku kapeti kaafu oba UEFA gundi ez'amaanyi tezisambira ku kapeti era abantu bonna abazze bakuba ekisaawe kino bakisindiikiriza bagamba nti kyandibadde kirungi nnyo mu kutegeka ebivvulu
ne kuŋŋaana z'abalokole nga ku Luseni n'olusabo oluyita mwaka kati Alien Skin ekyo kirowooza kyamutembudde mmeeme kyakoze kyamusindiikiriza okulabika nti yeepampa ate Alien Skin mugezi nti Nkwacho Festival asoze ba pasita bano gundi nakikwata oyinza okufuna wa kakande kakande kitono nnyo nafuye ku bantu bayina katono kakande yeetaaga Namboole awo weetaaga oba ani eyeepikira waawo naye Namboole wuuyo naye awedde Namboole naye bamuli ku speedi ya kika kyaggulu yabulako Kasubi wansi kuba yagenda bba Kasubi nabulagala Alien Skin simanyi wajja jembavu ayagala kutunkana Nkuuka owulidde engeri gye beeditinzeemu akalango engeri gye beeditinzeemu akalango abe mukiibi okay nze kyenjagala aleme kukyusa mu ndowooza ze aleete ave mu katemba byayogera byonna bimpuliment agenda kukuba ekivvulu ekyo kyenjagalira ddala oba kati olaba tiimu fango ni ffenna wali tiimu fango aba social media banaye tubaagala muleme kukola bya champion tuli wali okitegeera champion gudo gundi embeera yatutaataaganyamu twasasula ne tugamba katubalume tuleme kujja bakola statement ne bagamba bagula Alebads bagula bangi nnyo ate ne bakadaama waliwo abaatuwa ente waliwo abaawa ente n'ensimbi ekalu wesebo omusajja ategese ekivulu kye agamba wagenda saagala atuuse mu ndowooza zaave mu katemba bw'aba ali mu katemba nze nja kugulagana naye paka ku ssaawa abeere serious tutawugula za bannayuganda n'ensi ekivulu ekyo kibeereyo nga 31 tukyetaaga nnyo n'okusinga ekya kyonna tulaba amaanyi ga fango ni gano agajja mu comment section comment 15 anti omanyi ziba comment nga 3 kati comment 15 ziba zivuma za Daddy Fango awo nga zigobererwako ne Maza Fango okitegeera comment 15 nga zikola kizikolokota Fango kati njagala abantu aba bali mu comment section za social media tubalabeko wali mulekerawo okuddeyo ekivulu kimala okuggwa kisaza omuntu abantu bataddeyo ebifaananyi ng'ate mbu balimba njagala ayime ku stage we are ready for the war tuli ready for the war anange uliddeko flop y'omwaka tujja kukola wetunaavanga wali mu kusaba nga tugenda nze kyemmanyi bano 18 bwe baneesoowolayo wetuba tulanze bulungi mulange nze njagala mulange abadaddi fango gwe njogera gyogera okimanyi nti olinga agamba mbu ekivulu kitusale ategeke lwaki otukaka nze njagala bajja anti gwe waki okaka nze njagala nga bwe bajja mu mugundi mu baka champion gudu era bajje baaliyo mu mwoyo baaliyo mu mwoyo abantu 223 be bantu baffe baali batumala abayingirira obwere Alien Skin agambye mbu ekivulu kino agenda kiteeka ku mutwalo gumu anti kiri kyagumu kitundu kino kya mutwalo gumu akiteeke ku 5 lwaki awaniikiriza ekivulu obwenkadidda enjogera gyoyogera ekakasiza ddala nti omukulu kigenda kiyinza omusala gowa nsonga ki eyinza omuleetera okumusala sina nsonga gyempa olwedde okirina yaliwo ensonga yeeyoleka ekivulu oli champion gude yali ategese gwe wali olemerako wano mu ekivulu kya Alien Skin ani yalanga naye n'obuzibu bwe tuyina ani yalanga ekivulu ekyo zaali ssente za kuzimba nyumba ya mama champion good waisewo bbanga ki njagala musingi gukka bagutulageko surprise egenda ba surprise 220 n'omwana omulaba 226 alina engeri gyakola ebintu yange njizima mpola sibbogo papa ab'ekiiso ayagala bagiremese naye ate obuzibu bw'abannayuganda n'amala alema kuzimba nnyumba eyo oba n'azimba ennyumba etatuuka nnyo n'ataasonga simunenya kati sente zagizimba zaava bagamba bakola bo bagamba tugenda mu kyebagamba bo bagamba mumuwagenda enze sikiriza waliwo omuvubuka oyo simanya kasiri kiri bwe kiti bwe kibanga taanaapu y'abantu abajja kwe mwagala omusajja asinziira azimba ennyumba olwo mulimba awo nzira ku saidi yali nyinza n'okukuuka ejjembe
Alien Skin ng'akutte ssente ze ng'omuntu nga kyemwagala akole nga seeza ava mu kivu awo nnyinza okutambula kubambu nawulira mbu eyakuba kwolwo eyakuba eyalina nyini bidongo mbu yayimirira mu kagundi ajjemu kasente akaagize teyaziweza mbu ekyanyumiranga mbu eko zaafuuka nga eko nga n'emabega wadda ebampewo Alien Skin tayinza teeka kivulu kino kati no bagenda kuyomba gyolifa abo abagaana aba bayombe naawe antu no bamanyira obamanyi badomo nze ndi wa Alien Skin naye wovuma omuntu atawogera Alien Skin ne babebeza ennyo aboogi ate mukennyini mu abalina okugendayo tetwabalaba ku mikutu gimugatta bantu mulaga muli bangi naye ekintu gundi kyakola kibi wakya promoting ebintu bye ng'ayimirira ku hamu oba strategy ya promotinga kisaawe bino si byagundi si byakivu amu yamusasudde ayongere okuteeka ekisaawe bakiwanikewanikemu abantu bawe nga bakyogerako then abayimbi ab'amaanyi abanaabayo n'ebivvulu that is abayimbi abalina abantu bategekereyokko amu kyekyamuleetera okuteeka gundi kapeti mu kisaawe ekyamuleetera in fact amu naye akimanyi bulungi nnyo kuba nze kyemmanyi amu si uyongwe ategeera bulungi ate alina ne baadivaiza bw'oba oyagala ekisaawe kituuke ku mutindo gwa kaafu ffenna tukimanyi kiki ekyetaagisa that's why n'ekisaawe kino ekyehoyima emitendera teginnaggwayo nawulidde mbu baagala yiika 50 balinako mbu balinako yiika 20 kati yiika 20 bo bagamba zimala kuba ekisaawe tukituula kuyikanga baagala kulya ssente kati okitegeera kuba balaba okyabanga waagaagavu bulungi nnyo ne outlet that is ekisaawe kyokka bwe kiba kyekituddeko kituula kuyikanga emu kitundu then nena abawagizi gye batuula zino yiika endala zisobola okukola nga parking biki okitegeerako jimu naye haamu okumanya ekigendererwa kye tekyali kyagundi kya mipiira yayingiramu buyingizi oba yasooka zimba maduuka bo baali baagala funa ttaka eririko ekisaawe kuba baali balaba nga litudde nnyo okitegeera tufa wantu wetagawo ndowooza ebizimbe tulekerawo nawantu awanene nga wakisaawe kyokka kitegeera ekigendererwa kyali kyamaduuka era ne bagakubako kati mundawo ne bagamba kijjawulikika bubi okugjawo ttaka lino ate nga kubaddeko ekisaawe ekisaawe ne bannayuganda ne babakookerako akasaawa naye nga kajja kukola bulungi nnyo mu bivvulu era tweyanza kajja kukola bulungi nnyo era tweyanza ng'asinziira ku bigambo by'omukugu eyakuba ku mupiira n'agunoza atambuddeko mbw ezo kapeti ziyuza amaviivi teri sitagenda ate sita naawe kati kankubuuze olaba abasambi b'omupiira nga batebye goolo ne baserebrate ne beewalula wanodduka misinde teweewawula oba ogira okola bw'otu n'ogira engatto n'ogira infact bambi ne bwe baba bagudde okitegeera ayinza oggwa obubi eddiba n'alikalabula ku kapeti era babaawo nnyo n'ebisago bingi nnyo kyakubiri ezitowa ku bigere okitegeera ne bukuba kushuutinga mupiira tegutambula kusinga guli oguli kasubi abazungu be baleeta obuntu buno bo waki tebabukozesa bwali bwabagaga bwa maleja just kwewummuzaamuko okitegeera kuba kalabika bulungi fizikale bw'okatunuulira naye sa kino bakitonyeetonye nnyo okusinga ebirala kinyirira oba kyo bakitonyeetonye ekyo bakitonyeetonye olaba nga kyabyakwewunda okusinga ebyemizannyo so bano abasajja nga baali enisikiri bakiteekemu emisono kirina kubaamu teekemu emisono bantu nga bajja nolaba wakifuula ekyagundi naffe tuba n'arena mbu nga gudi wagenda otegeka muganda wange mukwano gwange bakiyita kutembeeta nga bwagenda okutegeka ekisawe kino kijja tukolera nnyo nze byonna byesaagala mubeere mukubaamu strategy ate yakulanga kisaawe njagala bibeere bya ddala ategeke nga baga nti ready fiwo omuvubuka ono mutiitiizi lwakuba atiisatiisa ajja tugenda tegeka kuba nze nalabye mulabi ayogeza maanyi Alien Skin ayogeza maanyi era nkunga ne sekukunga yenna omanyi bakadaama babeereyo ebwe amaanyi gayogeza gavaawo yagalina abantu wetuli wemuliwa we are here you are going to support the guy
Neno muleke Yes, kukwenya we bantu are mutyo. going to support Alien Skin. Muli mukwenya. Si kukwenya olabidde mbu tukwenya. Omuntu kati olaba weyandibadde konkshuwa. Senga yasembayo kivulu kya Freedom City. Osenga akisimbamu n'amanyi. Nenze abasoma embeera z'abantu. Psychology. Ndaba omuntu ayogeza olugumugumu. Tugenda omake bayita olugumugumu. Ate ne Katikiro. Yagambye eri agenda bawa obudde butono si bungi nenajje. Oyo Katikiro. Sekatemba. Katikiro omulaba. Agenda tubeererawo nnyo. Basa abasajja kabaka ababbi. Katikiro wa Buganda alina muto we bamuyita Charles Peter Mayiga. Ndowooza yagenda. Ono afumba emmere. Anti ayalina muganda wakola mu byakufumba buddazi. Ndowooza yagenda okujja. Ate bafaanagana. Kati ono ayagadde kumukookerako cepe. N'amuyita okulanga kino. Naye byonna byogera olagamba okwogosherwa ekivulu kigenda kusana. Naye ate nga ffe tugenda kukola. Nedda. Kuba kati mu omulamu abatatwagaliza. Wuliriza bwe muba mugambye nti mutwalo gumu. Asale ku ssente. Tetugenda kusala ffe tulina abawagizi. Nze kyempulira nga kyekyandikoze amakulu. Ekyo ekikulu kyandibadde kya 15,500. Bwe kiba ku 15,500 bano abaana bakawenja aba basomba ebicupacupa mu kibuga basobola ate nabo bayinza okwekyanja kujoga kivulu wachi tufuna bakawenja bwe buzibuzibu ne bajja ne bagamba nti owaaye obudde buwungedde tugende Nkwacho yaffe tugigayize begomba okuyingira ekisaawe ngambadde objective bandikoze initiative ya kulambula kisaawe ekyo instead of ekivulu ayagala okirambulako nosasulayo wali ebbiri noyingira Alien Skin n'asanyusa mubaze okulambula kyandikoze n'amakulu naye n'oli mutetenkanya nnyo kyenkwaga musajja mugezi oli strategic lwa bivulu ensobi Alien gye yakola eryangi omanyi abantu bano aba social media most especially abali awo mu byondo by'ebuwalabu abali awo balina engeri gye basudiya abantu nze kwe nabalabira luli gundi simanyi Anita Chitiwa Alien Jordan amika bodyguard wa Alien wane gundi wane edoha tayingirangako kivulu kibukuku awoza ngenda kugulayo tiketi zange Alien Saudi kibubu wa Alien edaka ensobi gye bakola Bobi Wine agenda gundi ategekani ono omwana ono ono yakuba yiti ennaku zino takyayimba oba ayimba ono abongabonga ennyo ku bantu ekirina empisa ekyo kiraawo okusiiwuka okukuba abantu wa fujjo lyabavubuka kaakati kitegeka ekivulu Bobi Wine afuna obudde buyita mu bantu n'akola statement egamba nti mbamanyi musudiya yali akitegedde ono Bobi Wine aludde mu bintu yali akitegedde that's why yakola statement n'agamba bannayuganda bamanyi musudiya naye mwana mugende mukolekire yakeera enkya omukulu ategese yayimbira abantu ekinere ennyo bina naye nga bannayuganda ate ebina ebyo bebiri Bobi Wine byakuutira mbamanyi musudiya taba bateekamu kodi yalifunye abantu 40 mama kakati Bobi Wine yateekayo post y'omukulu yafuna likes mmeka comments mmeka share mmeka nga newalifunye comment ezo zokka zanditebenkezza omukulu kati aba bakomentinga ogenda balaba badayihadi banuupu US omanyi yabaayo basinga bali Canada ne bakusudiya abalala ali eyo mu kyalo bambi ali nakasajja gyali eyo ahulira omutima ayagala ali ku Facebook zero yakomentinga omutima ayagala naye ensawo naye obusobozi alinga ono atenda obwavu buluma n'oyo yakukibumba n'oyo yengege naye ng'ono abiguza ki obwavu bubi nnyo nze kumanya obwavu buluma wali obaddekawo nga tulina mwadde ekikumi n'oyitako ebwayisaawo anti ebwayisi banaye bateekateeka bwayisi oba wakamuyingira ovudde mu ttaawo fulutus otandikira ku fulutus kati ova ku fulutus
okiiba kukidde nabweruwa nodda ku piraawo n'ettooke lino lye bateekamu entula eribuukabuuka eryo ebyenda bibaamu nga bina tebagaba supu kaakati oba ogira bwokiiba okyama n'ogwa kuba enkoko ebirolekisi ebikipusi bibaamu ebiboga bw'omala ogula ebyokulya byakitegeera toyinza birya nga tonywedde ne bateekawo ab'obuugi owalabye abakyayi mata kati mwe abatalina n'emicomo soseji bucomo byonna weebiri awo twala tugende simasala wano koona wano oba omalako oba okutte ku kyennabweru omwavu oba toyinaamu donati n'abakasooli obasange eyo ate we nategeera mbu abasajja bano si bangu abeebwa Ayisse obe nti batunda ebitiiyo ebikadde n'enkumbi enkadde ngamba bazijjawo ate akati bw'oba omaze okugula ebyokulya byo omaze ebyokulya bikusanyuse ng'ebyokulya obiyina otebenkedde ng'oga mu byana figa zibalinga ebidondi byawuzi baali awo kukyambuka kwedeni service pa gavumenti eyise etteeka kakati omunaku ennyo keba ng'oyingira ekimumbali eyo ba biri ebyembuto embi ebyo ebyagagulwa agatategeke sebo bya 3 layira kikuwa tuliiti kyeyeyenya simanyi nakumanya kiki kyekikuwaliwo omulala gwe mmanyi atuula yekaawo naye mbumubbi kyakoze abasajja obbabba mbu kakati oba ojjamu empale okiiba oyingira ekitanda anti ogiteeka wansi w'ekitanda wabeerayo omusajja okitegedde empale agisika ajjamu ssente n'agizaawo weebadde olumaliriza omukazi akusaba sente zange nziriwo okebera mu musawo toyina era abaana bategedde basooka kebera wansi agenda azikutte mu ngalo mbu oli wammeka wa mutwalo guuguno tagenda na ssente yonna abamu baziteeka mu stokisi yenkola yegadanga ziri mu stocks bamakinga sure nti envubuka lye bateekayo wansi siri kubiri gunzi nkugambye zo abeera waawo ng'atudde muyinze muyitako woleetera ensasajja yonna siri kubiri gunzi naye nga alien skin ategese abantu be mugende muwagire butereevu muve mukuba muno jejjerebu kuba olaba olunaku olwo ennyimba muyimba jejjerebu olunaku olwo lubi nnyo okuteekirako ekivu abantu abasinga baba mu makyaki abantu bakola byonna naye basula mu makyaki era ekivulu kyetumanyi wano kyabwakabaka bwa Buganda kubeera bamala okuva mu kyaki wano mukaaga bamaze okuba fireworks kati gojja kuvaayo ne bw'oba otegese ng'eri bivulu promota nayagala ogeza ate tokolanga ensobi ojja kuvaayo lowooze nti olwana aye n'ekirala olaba kumbe wali aibida yakitwala ate kizigundi ewedde gundi yakitegeka nakiremwa ne bakiwa nyini kyasingo kati ensobi alien gyakoze waba agenda kitegeka mu kibuga wakati tewaba bantu baba mu byalo ojoyitewo nga ugundi nga 30 saakunyumiza bwe nayambala nali naakayingira ekibuga nenyambala nentonya mmoni nengenda nkyakale mu kibuga maama oba nali ngenda kukyakalira wa nokebakeba mu jinja era n'abategeka bategeka mu byalo biba byalo kavumba era baali bakigezezaako okuteeka wano ku Uganda Museum kyabasala obuuze repercussions ojja kuwulira 30 eba Nkuuka ya Buganda Abtex Megatron koli tugamba kino bena ngo subscribing liking akuna kuludi nyuma akula kuludi nyuma ham shopping mall stadium shopping tekabulako je na yasale ku sente meka 15 abantu batera okula kawenja bafuna omwaganya kati komendo sezina na injinyo temva ku mukutuga Megatron subscribe like and share